bone bo bijali anjagala gwesanyalaze bino biriwo byakuwagira muntu wange so atuleke akaluluko tugenda kukalya. Obubaka buno bubadde bugeetinze nnyo Munnangate Viral. Omukulu Munnangate Eddie Kenzo avuddeyo ku wali n'ayogera Munnangate ku mukulu Munnangate Bobi Wine. Kaakati nno ye abadde akakasa n'agamba nti no bo bye bagenda Munnangate okuwangula. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako kw'ossa ate wali mwana muwala Munnangate Patricia Sitia Losi, kw'ossa ate Nina Lozi, kw'ossa wali ne King Saha kye yeekola Munnangate e Canada. Kikambwe nnyo. Ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo. Kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Bampita Jaminati, sinzira ku Jaminati Yugi. Mu byonna nno munnange kansuke nkutegeeze nti nno mu katambi ka Eddie Kenzo. Eddie Kenzo yavuddeyoko gye bivuddeko Munnangate wali. Yabadde ku mukutu ogwa TikTok live. Wabula wali bannange ye abadde munnange ng'alina byakakasa esayidi eno n'agamba nti no bo nti bagenda kuwangula. Bibadde bitya Munnangate wano kansooke mbikuwe nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Mukulu wange yonna gy'ali omanyi nze mmanyi bone bo bijali anjagala gwesanyalaze bino biriwo byakuwagira muntu wange so atuleke akaluluko tugenda kukalya era asigale nga yeeyagala nga bw'abadde yeeyagala bulijjo. Nothing is going to change. Avuge ziri embi. No change. Bulletproof and all that. No change. kamera ate gwaji Obubaka obwo bubadde bukyagenda maaso Munnangate okutambula ku social media. Bingi nnyo Munnangate ebitambudde ku Eddie Kenzo esayidi awo ku mukulu Munnangate Bobi Wine. Ku sayidi y'emu nga nkongeddeyoko wali Patricia Sitia Losi. Nkugambye ataddeyoko wali ebifaananyi nga bw'ogezaako okulaba. Abadde Munnangate mu kifo ekibadde kirabika obulungi okukamala. Nga bw'ogezaako okulaba nga wapoozi nga bupoozi Munnangate wali wonna. Mwana muwala Munnangate Patricia Sitia Losi. Bw'atyo nno Munnangate bw'abadde alaga ettabbu ebifaananyi ebyo abadde ayaka wali wonna nga bw'ogezaako Munnangate okulaba mu bifaananyi ebyo ebibadde bikutte akati wali ku mukutu ogwa Facebook kw'ossa n'awalala. Ku sayidi y'emu nga nkongeddeyoko omuyimbi Nina Lozi naye yavuddeyo munnange wali n'assaayo ebifaananyi nga bw'ogezaako okulaba. Fashion gye yakozesezza yabadde ayambadde awo nga bw'ogezaako okulaba red kw'ossa ne white. Oh my god, jjukira nti nno mwana muwala ono era nga actually bamuwa kaadi mu kibiina ekya NUP era nga munnange yeesetingidde okubeera nga ng'asalako Munnangate Parliament esayidi eyo so esemba buli wali. Naye ng'ebifaananyi ebyo bibadde Munnangate bikutte akati byebyo nno Munnangate ebitambula wali ku mwana muwala oyo ate omuyimbi Nina Lozi. Ku sayidi y'emu nga nkongeddeyoko omuyimbi King Saha kyali mu kwekola Munnangate wali mu Toronto, Canada. Kikambwe. Mwana mulenzi ono yayuugumiza Munnangate ekifo. Jjukira nti nno yabaddeyoko ne show naye muganda wange kye yalese akozeeyo kibadde kikambwe. Kakati nno nga show Munnangate ng'ewedde abaddeko wali mu street oba ku site nga bw'ogezaako okulaba awo wali Munnangate wali mu city wali e Canada nga bw'ogezaako okulaba. Abadde akiringa mukaawo bw'atambulako bw'ate eno wali wonna nga bw'ogezaako Munnangate okulaba akatambi ako. Embeera nno Munnangate bw'etyo bw'ebadde. Embeera munnange bw'etyo bw'ebadde ku muyimbi King Saha
jjukira nti nno ku side y'emu King Saha ali mu kwesettingira munanga ate ekivulu kye ekigenda okubeera wali munanga ate e Lugogo. Actually date sigyerabidde bannange nedda date njijjukidde. Show egenda kubeera munanga ate wali oba giyite munanga ate concert e Lugogo mu November nga 21 eside eyo. So leero bwentyo munanga ate bwe mucekinzeko omuyimbi King Saha nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munanga ate bitulekere.